Kavidi yako okalabye bulungi. N'ensonga lwaki kensoose nako naye njagala tuanalyzing ensonga eno tugiwumbeko bulungi eggwe olunaku olwaleero bubadde bungi naye ngezaako okutematemamu nsobole okuwa information eveeyo bulungi. Kati oyo yabadde Fik Gaza. Kakati ngenda kuddamu nkole submission ka video yako kennyini ne tusooke wano munda olutalo lwatandikidde. Njagala weetegereze nnyo gaayo ono ali mu red t-shirt ayambadde ekigundi emabega akasawo emabega. Njagala omwetegereze body language ye yabadde agezaako okugamba abavubuka bano aba Fik Gaza temucrossinga, temujje eno, temulumba bannammwe, temuteekawo kayosi. Njagala mwetegereze wuuyo kamukuddize mu slow motion osobola okubeera nga omwetegereza bulungi. Omulaba wuuyo ng'agezaako okugamba, okitegeera. Naye njagala wetegereze ekivubuka kino ekyabadde mu square. Avuka bano bazze bo bamaliridde ng'era balina mission ya kujja kukola mawulire nga batankuula alien skin n'eggaali ye. Alien skin yasigadde atudde mu kifo nga ali very very comfortable era teyavuddewo yadde n'omulundi n'ogumu yadde ne inch emu okulaga mbu ye teyabadde na buzibu bwonna na Fik Gaza. Wabula Fik Gaza abantu bonna abamutuma bamubalira nti olutalo lwo n'okukola amawulire olina gakolera ku alien skin kwolina okulukira. Naye mufo ky'okumugamba okugenda mu studio. Kakati kakulagika video kano Fik Gaza bwe yabadde ku stage ng'ali mu kuyimba alien skin ng'amulaga tamwinaako ki buzibu bwonna. Njagala okeetegereze bulungi. Kati oyo Fik Gaza awo yabadde ku stage nga bali abayaye bete bannaba kuyiika ku stage. Yabadde ku stage ng'ayimba and everything was very very okay. Kati wakati mu kuyimba kankulage alien skin wano ng'agezaako okumulaga hypingira ku nnyimba ze nga talaga tewali buzibu bwonna because oli abadde naye mu fango yagattako ettaffaali ddene ku lugendo lwe. Naye kati ate agezaako yo kuleetinga embeera okumulwanisa naye wano alien skin yakulaga talina buzibu bwonna naye. Njagala weetegereza omulaba wuuyo CEO anyeenya ku mutwe, anyeenya amuvubuka mulaga talina buzibu. Go on boy oshegera kyekyo. Kakati awo tuveewo. Mujjukira akantu alien skin ke yagamba Palaso nga akuba alien skin naye ng'ate bw'amusaba respect amugamba okuba ate gwawowoola, okuba ate gwakaaba. Kati kyekimu ne wano Fik Gaza kye yabadde akola. Ate yalumbi lwaki okulyetingawo embeera bwetyo naddala mu kifo nga kino ekiri corporate event yabanne etambudde bulungi ate n'osalawo gw'ogyonoonyo gikyankalanye because oyagala kukola ggulire. Ebimu ku byalumye Fik Gaza ndowooza kwe kuba nti alien skin yakukumbye buli award zonna alien skin zabaddemu yaziwangudde era ndowooza ka video kalaba. Waliwo n'abagambye nti gundi teyabaddeyo mudogo naye mudogo ndowooza temumanyi mudogo bw'afaanana oba temwamwera bagambye byerabidde simanyi asigadde waka ng'atidde obuzibu obuyinza okubeera. Mudogo wuuyo ndowooza olaba award bali mu kugimuwa oyo sisuubira nti nno kati sawa zino waliwo atamumanyi. Oyo mudogo yabaddeyo nnyo era kankulage ne ka video kano ng'agezaako okulumba okukola kyokuteekawo distraction abantu bano baleme kutuuka ku mukama we. Mudogo wuuyo kamukuzumingira omutegeere mu slow motion. Wuuyo mudogo wuuyo ndowooza omulabye bulungi nnyo. Oyo mudogo. Kakati ebyo byonna bwe byavudde abasajja bano nga bamaze okulaba alien skin tarespondize mu ngeri gye babadde baagala. Bukufuluma bweru ka video kali ke natandise nako balina kye baakoze kye bayogedde kikyo wuliriza. Njagala owulirize ka video kano nga Fik Gaza agamba balenzi be njagala tuddemu tukole egguli ne bamugamba nti tukoze erimala. Abantu tuchime mudogo.
nti egguli ndowooza tulikoze. Fik Gaza mu bigambo bye ng'agamba ndowooza egguli tulikoze. Agamba egguli eriwedde. Kati olinaga oba tuddeyo tukime mu ddoogo. Ekitegeeza bo okujja wano baadde beetegese kukola mawulire. Amawulire balina gakolera ku Alien Skin. Bo bakimanyi music waabwe tatunda. Era ebimu ku byasinza omuluma kwe kulaba nga ayimba naye nga mu audience tewaliwo muntu amuwa attention yonna. Bagamba bona avadde ku stage. Okitegeera njagala okalabe. Uyo ayimba naye laba audience. Laba audience. Ekyo kikulaga nti nno omuvubuka ono tannayingira nnyo mu mitima gy'abantu wabula alwana nakyo naye atali mu kutta kitte. Lwaki? Mu kulwana okubeera star owakabi olina gw'osanzeewo naye ate gw'osanzeewo abawagizi be osanga oba oli awandifunyeko ku nnamba emu n'ekuwagira naye ate oli mu kkubo ono gw'osanzeewo aveewo golowooze mbona osobola okuddawo. Ne sooka weebuuze Alien Skin okupenetratinga mu music ono n'abeera successful yalinnyira ku linnya lyani? Tewali. Yalinnyira ku kolabo yaani? Tewali. Kati ddayo okole ebintu ebyo ABCD ove mu ntalo because bulona otambulira mu ntalo abantu togenda bafuna togenda kufuna bookings. Ekyo nkukubulira Fik Gaza togenda kufuna bookings. Naye nkubulidde naye waliwo abantu abatambulirako ensonga mu music abavudde ne basiima Alien Skin nange kangatte eddoboozi webale CEO kutuuka ku bwanguzi naye era kanneebaze n'abaana bafangoni abawagizi mwebale kulonda mwebale kukola votes ezo kubeera nga kiri successful bunyo bwekityo. Video jona yali omu ku bo aba postinze Douglas Lwanga naye n'apostinga era bw'obwo mbukulaga n'abantu abalala bangi buli omu yakoze kye yakoze webale nnyo. Kakati kyekyo ndowooza kiyinza okuba mu kaseera kano. Subscribe to our YouTube channel Mamelo Media Yugi. Ebirungi bingi bibaayo nga bitokota tukuwa analysis kino kituwa ne tukikuwanga bwe kirina okubeera ku silver plate. Naye nga big up mwena abaana bafango ne kuno kulabula gwe buli lwowulira award ng'erimu Alien Skin ng'erimu abaana bafango ni making sure award emaze okuwangulwa bali abaana baagala omuyimbi waabwe. Ekyo nkikubulira amazima tabaforcinga ekintu kifulowinga bufulowinzi bwekiti. Musibe bulungi. Have a great weekend.